Coming up on SE Media. Omusajja omwavu omukyala jjukira oba oli lubuto saawa yonna yonna oba wetaaga keya ne wotandika ku bleeding nga talina wadde za boda tofiira waka kyenva ndi kugamba nti omusajja omwavu abalumbe era kyova bulaba abakyala abasinga tebaagala ki basajja baavu so obwavu butuleetedde abakyala baffe okufa abakazi bannaffe okufiira mu byalo ti omukyala omanyi nga mu byalo bakompitinga okuzaala ne wazaala nga baleese munne ng'aliko baana 10 ayagala alage oli nti nange nkyasobola okusitula ki omwana nti nange nkyakiika nti nange bbaawa ng'akyanjagala nange nkyamusuza kati ne babeerako competition yeyo ne babeera gyakoma okuzaala abaana abangi n'okuyika omusaayi ne n'abaana okuwikeninga. Coming up on SE Media, we inspire. So this is your girl S1 Okwatok with S Media still. Kubuuzako gwa nawe osinze okubanga otraba. Thank you so much for loving us, for sharing, commenting and subscribing. Bina mukola tubisiima abatuwabula, abatwagala, abatunenya nammwe. Mwena tubabuuzaako kwewe nawe osinze okuba. Tuba munaku nkulu kansubireza abayisiza bulungi ate nga munnaffe abala twavudde mu kisiibo. Twavudde mu kisiibo fenga abakatuliki, abakristaayo n'eddiini endala naye waliwo bannaffe baganda baffe bakyagendera ddala mu kisiibo. Mwongera okusiiba temukoowa banga mukimanyi nti ebyo ebimu ku bisanyusa Omukama Katonda. Naye nga mwena tubabuuzaako olunaku olwaleero tugenda mu Women's League. Women's League tuba twogera ku nsonga z'abakyala, ku nsonga za mwana wa buwala. Twongera okumanya because tuliwo okusitula bakyala bannaffe, tuliwo okwongera ku bakyala bannaffe. Twawukanira ddala n'abakyala abalala bateeka abakyala bannaabwe wansi. Ffe tuliwo okusitula, kusomesa na kuyigiriza baana bawala. Olunaku olwaleero negatiddwako omugenyi waffe mumanyi bulungi mutera omulaba muwagala nnyo. Of recent twakola naye some show ne mu commenting ne mugamba abire nga akomawo biki n'olwaleero tumuyina mukyala KARINAKYI HAJJARAH. Okay, tusense okulaba kale mukwano obulamu bugamba ki? bulungi alhamdulillah. Ramadhani alhamdulillah tugitwala banaye era nga tetunatandika kyonna nsooka ne kasalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era banaye mukyala HAJJARAH anti tututuusa wakati mu Ramadhani tugigenze tunatera omugenyi waffe omulungi anatera okutwabulira kati iddi eyo tonerabira alhamdulillah inshallah ngenda kuyita ompitirira ddala kuba nze muntu asinga okwagala okukulemberawo ku muceere mundabira ate nze nsika piraawo kati tujja mujje mu bungi tubeereyo tunyumirwe idi. So mukyala KARINAKYI wanje nnyabo ensonga yaffe wano ku Women's League batugera ku nsonga za mwana wa buwala, nsonga za abakyala. Leero nga twagala twogere ku nsonga enkulu by the way abantu abasinga gye babuusa amaaso gye batategeera bulungi kwe kubanga abakyala bannaffe kale si bonna naye enamba esinga buli lunaku waliwo abakyala abafa nga bazaala. Kituufu. Okay? Yes. So ne baba nga amalwaliro agasinga buli kaseera gafumya ripooti ono yafudde azaala tekiriiko nti oli yazaalidde mu ddwaliro ki tubalabye bazaalidde nakasero tulabye bazaalidde bona ne bafa. Kati nga gwe omukyala era omusawo kiva ku ki abakyala okuba nga tufiirwa abakyala bangi nnyo we batyo nga bazaala musanya mutalo ngenda kugamba nti okuzaala omukyala buli lwafuna olubuto okuva lwogera no testinga nomanya nti ndi positive. Honey, how are you? Guess what? I'm pregnant. Ne mwewa buhaga. Back in your mind as a woman manya nti oli mu lutalo lwenyini sematalo jukira obulamu obadde wekka kati muli abantu bameka babiri obulamu bwo obw'omuntu omu kati bulina okuyimirizaawo abantu bameka babiri. So kimanye nti omukyala olufuna olubuto immunity yo erina okukendeera. So omukyala yenna ali eyo kyalina okumanya nti okuzaala kubanga kufa katukisetinge bwe tutyo kuba obulamu bwo buba bukendedde bulabirira abantu bameka babiri kyo nokimanya bwotyo balina okubanga bakitegeera bulungi. Yes, nti okufa kisoboka nnyo ng'oli lubuto oba teweefuddeeko oba teweefuddeeko osobola okufa kuba obulamu bwo buba bugabanya abantu bameka babiri. So ekintu kiri ky'abakyala okuba nga bafa ennyo nnyo kubanga obulamu bwaffe buba butono.
obulamu bwaffe buba butono. Secondly, kyolina okumanya ekituviirako okufa. Kanjogereko ku bireeta abakyala okufa. Ebyo binnyini bitwagala bamanyi. Ekisookera ddala nze naawe bw'ozaala omwana ow'obuwala nga waakamuzaala oti otandika okumuteekateeka ng'akyali muto. Yes. Kati bw'obanga tolina bisobola kuteekateeka mwana waffe ono agenda okula olwedde nga yafuna dda obuzibu ng'okuzaala kugenda mubeera kizibu. Yes. Kiva eri bamaama eno ng'omwana muto nga mwana muwala ne waba kuli mu lubuto nga mwana muwala kimukwatako kyova olaba mba mujja mu ddwaliro tubagamba mumire obukenda bwe bayita bu folic acid. Lwaki buyamba okuwumbawumba amagumba g'omwana ono. Kati omwana ono wafuluma nga amagumba galina obuzibu oba afunye crickets azaalibwa amagumba gati aba afuniddewo obuzibu nga mu maaso eyo kijja mubeera kizibu okuzaala obulungi. Yes. Then ekirala obwavu. Omukyala ayinza okuba ayagala okufuna folic acid naye nga n'okuva ewuwe okutuuka mu ddwaliro tasobola. Jukira amalwaliro agasinga gabawala mu byalo leka esikufe kwogera wano mu Kampala nti okyuka bwoti Rubage kuli wano okyuka bwoti Nsambye kuli wano okyuka bwoti Mulage kuli ku Nnyindo twogera ku bakyala ab'omu byalo. Kati omuntu ateesobola by'okuzaala omanyi nga abantu abana kwennyata ekibasanyusa sexy anti omusajja okulaga sexy okulaga omukwano mu kyalo aba sexy otegeera nti anjagala nnyo. Ekyo kiki abantu okuzaala abateesobola babiveeko. Nkugambye abeera n'obuyumba busatu obw'ettaka bwonna naye ng'ono gye basula ennaku ennyingi ng'ayinza okutambula mu ddiiro n'atambula kuba yagala kuba ne kubasaza bulijjo. Kati nabanga banyumirwa omwavu kyakuwa ggwe okulaga nti akwagala sex. Results mwana okumuzaala bizibu byerere kubajjukira oli mu kyalo tolya bulungi olya bimerere bubi ekyokubiri togenda mu ddwaliro oli bali wala temulina ssente buli ssaawa akusuubiza ate abasajja abaavu basuubiza abagamba tobalabanaga nze nva mugaga ngenda ku mwavu waapi abo be basiru munansonyiwa naye nkyukuba busiru omusajja mwavu tumujje mu birowoozo oli lumbe bannaye buli mwavu ali ekola ssente ofune ssente. Omusajja omwavu omukyala jjukira oba oli lubuto ssaawa yonna oba weetaga keya ne w'otandika okubuliidinga nga talina wadde za booda tofiira waka. Kyenva ndikugamba nti omusajja omwavu abalumbe era kyova bulaba abakyala abasinga tebaagala ki basajja baavu. So obwavu butuleetedde abakyala baffe okufa abakazi bannaffe okufiira mu byalo. Ignorance obutategeera oba ngambe ntya obutategeera obutamanya. Yes, that is the right word. Munansonyi wandi musoga mwene batulekemu Oluganda okunongoosa. Kati omukyala omanyi nga mu byalo bakompitinga okuzaala ne wazaala nga baleese munne ng'aliko baana 10 ayagala alage oli nti nange nkyasobola okusitula ki omwana nti nange nkyakiika nti nange bbaawa ng'akyanjagala nange nkyamusuza. Kati ne babeerako competition yeyo ne babeera gyakoma okuzaala abaana abangi n'okuyiika omusaayi ne n'abaana okuwikeninga. Kankubemu ekirimi awo katini tujja kuddawo ku nsonga oyogedde ku ky'abantu okumpitinga bakyala okuzaala. Waliwo omukyala omu yali alina omwami we abasiraamu kati n'afuna ndoza mujja we kati ye n'abeera nga yakazaala abaana ey'okubiri naba nga yakazaala abaana aba bonna nga ba same sex. Kati nga ate nga atya mujja wayinza okuzaala yazaala bawala kati nga ayagala kulwana kolaki kufuna mulenzi. Naye jjukira abasawo wano bamugambye nti tulekerawo togenda kusobola kuzaala bantu balala naye n'agenda n'akolaki afuna olubuto mu kuzaala okwo yafa n'omwana n'afa. Competition gye nakugambye competition. Ate n'ekirala kimanye nti mu nsi muno buli mukyala gy'oli n'abaana yaffe ya erikebi espesi 5 waggulu ku side neno kati ate placenta oba ekitanye ekyo wobuli bwekijja kyagala wantu watali ki awatali kibwa oba sika awatali kiwu awaliko sika we yatuula. Kati eya luno wekwata wano eddako ekwata wano eddako ekwata eno eddako ekwata eno eyo esembayo nekwata wa wali waggulu abo sibe baana bameka batani naye kati eri omukyala azaala abaana 10 kiddingana muki musika ekivaamu kuva musaayi mungi nnyo kwabika n'abaana kujijjamu kufa bafa nnyo olw'ebintu ebyo.
So tugambye obutamanya kibi ddala mu bantu baffe munnange. Era naawe tugaddirewo point B ne competition eyo. Yeah, competition is very bad. Kiri nnyo mu basiraamu. Bakuzizaako abakazi bana. Omusajja alina sente nnyingi. Oyagala competition buli kimu kikole ki? Okuzaala okungi. Kwe kutwala ebintu ebingi. Kwe kuleeta n'omusajja asigalewo. Exactly. Kombo omugoba. Anti bukasero genda kubolabirira abaana mu kifo ky'omuwa omukwano. So that is what we call competition y'ekisiru. Okay? Then n'ekirala y'ekisiru eyo. Muna atusonyiwa bannayenze bannayiwe njogera ekintu gwe kiruma ne kimuluma naye nga njagala omuntu nnyo n'apickinga idea out of that. Exactly. Right? Yes. N'ekirala enjala era eyo tugitwala ku bwavu. Yes. Omanyi nga mu maka ng'agagamba oba omukyala abo babeereyo enjala ne baluma omukazi obwana ne bugonziba omwana yali kuze n'aba muwanvu nga gwe esibwo n'afuna hips ne kakula nkalinga akati. Bangamba abazize gundi ezitunda. Ate zikutunda kingano ngazo omusawo no kankubulire. Bw'oba ojja bwoti. Nkutunuulira okuva ku gate ng'oyingira ne manya nti oyo nfunye bizibu. Oyo tasobola kusindika mwana. Ng'oli bwoti. Kitegeeza n'amagumba gali bwe gati. Yes. Otirawo ne. Era nze nkulaba ne ngamba ha kati oyo. Agenda kummenya. Agenda okummenya kwali baddeawo naye no making sure mubeerako nnyo ndaba omwana yenkana tya size yeebasa atya akoze atya. You know? Naye ate wendaba omuntu azze ng'alimu bikavi mmanya hips ezo nekitegeeza kuki n'amagumba bagaki magazi. Yes. Kiva kuki kundabirira y'abaana nga bakyali bato. Omwana mulabirire bulungi, alye bulungi, akule bulungi, amagumba gabeere fully ossified. Okitegeera? Yes. N'ekirala obaira bwavu. Twogereko awo abantu batutegeera balaba. Esi woba n'omwana wo w'obuwala wajja nakugamba mami njagala kusiba nviiri omuwa ssente. Kati omuntu atalina ssente tasobola kukola ki kuwa mwana ono ng'owa boda amumuweera. Ate boda wakuwa ssente abayagala sigambye nti boda bannaye munansonyiwa mbadde bwa example nti omusajja alina ssente ng'akola ki ng'azimuwa omwana ajja kugivinga in kuba omusajja wamuwa ssente ajja kuba asaba. Kati omwana tannaba kwetuuka akyali mwana muto agenze n'ogusajja gumuwadde olubuto. Tewali byakule bya bwereere. Webale nnyo tebajja kusobola kumuleeta mu ddwaliro baavu bazibu kafunye olubuto amagumba tegannakula bulungi. Kalas. Yes. Ezo z'ensonga ezituviirako abakyala okubeera nga tuli mu matigga. Endwadde ngachi sirimu endwadde zonna ezicompromising your immunity. Sickle cells endwadde ezo kiba kirungi nnyo nojja mu ddwaliro ne tukubuulirako mukwa ne tukukebera n'okola kino olyokoofuna olubuto naye munaye esi abaana ba Afrikaani bano nga nange mwendi sijja kwejjamu ffenna mwe tuli ffe okutegeera nti nine olubuto ojjukira bujukizi nti pozzi omwezi guli saagenda mu nsonga ekyo kikyamu munnange. Mu bitabo bigamba ate nga bwe kiri olina okusooka okuteekebwa then n'ofuna olubuto. Lwaki tulina okuteekateeka okulaba nti omusaayi gw'olina gumala. Naye kati ogenda obugenzi n'ofuna olubuto nga tomanye totegedde nti omusaayi gw'olina gumala ojja kufuna obuzibu oba tolina musaayi you end up dying. Then waliwo endwadde z'otalina kufunira nazo mbuto nga rubera. Waliwo obulwadde ng'obulubera bulwadde bubeera nga buyita Japanese measles. W'ofuna olubuto ng'ozaala omwana ali extremely abnormal. Obulwadde buva ku ki? It's a virus. Nze nange nsobola okukuwa a virus can be got from one person. Yes. It's a virus kugamba oba oli awo nga bagenda okukebera osobola ogifuna nga nze signs and symptoms. Yes, signs and symptoms osobola kitegera bayida obeera ng'omuntu alina omubooti. Tugenda okebera omusayi nga mweri. Ekitegeeza wano wakati mu mbeera ng'omukyalo ono yeeteekateeka. Bamukebera ebyo n'ebirwadde babikebera. Exactly. Olina okujja ne tukwekebejja. That's why abazungu amanya nti otulwanira nnaku mmeka? Biri. Kuba ye agenda ajja mu ddwaliro n'agamba hello Musawo, I'm here to prepare myself for delivery. We call it pre-conceptional care. Yes. Olina okujja mu ddwaliro tukuteeketeeke. Olina omusaayi ogumala tolinaamu bulwadde buzibiza bambuto. You know? Ne tukuteekateeka naye wano munaye mu Africa nti tukikola including myself. Kwotegeerera nti oli lubuto osooka n'olusi mbeera ndi wano oli kusomesa ne ngamba last month saakola ki saagenda mu periods which is very wrong and that's why olaba abakyala omira n'empeke zotali menti kumira onoozaala omwana omulemu obadde omanyi nga septrini oyo omulaba oyo kukofu mbonna kakofu mireko septrini nga wakafuna olubuto mu mwezi ogusooka n'omumira asobola atemako extremities ababaana bola abatalinaako mikono abatalina amagulu abatalina matu kumakubo bebazaala nga tebabina. Oh my god. Buzibaba ku septrini. Oh my god.
omulaba abatali basawo mulabanga ekintu ekyangu fragile fansida mu first trimester ngoli ngomwana wakamufuna bwe prime yeze gisokesa kuba division eba yamanyi nnyo munango obudagala buletera omwana okubeera extremely abnormal yes nabeera mulemu ddala for the rest of this baby's life okitegeera so ebyo byonna kyetaagisa n'ojja mu ddwaliro tukugamba munango oyagala kufuna lubuto zino empeke tolina zikozesa ate kati ekyo nga tukirabye family planning ono yes talina ngeri gyakosaamu omukyala agenda okuzaala ng'oluusi family planning erina ngeri gyamukosaamu family planning nga bwe mukiwulira nti family planning ziri methods ezo biri waliwo ziri nakyo ne wabere zitali artificial artificial those are hormones nga tukukubamu hormones muzikubisamu nampiso exactly waliwo ze tukuwa okumira obukenda hormone empiso hormone akamuno hormone so ezo zonna hormone kati abakyala kye babagamba family planning zino mbi ziri bwe ziti family planning gubwe kusima sibwe simaze sibwe simoli tebusibwe simoli ojimya n'ogejja abana ajimya n'agikoga abana ajimya n'atalwalira ko ddala abana n'ajimya ate ne mulungi ya you know so family planning ejja kuba lesson ndala kuba nene topic ndala ojja kumpita lulala nkubulire family planning kituddako wono tujja kusomera ku family planning n'abamba bimanya abakyala tulina okwetereza kati n'ekirala ekituleetera okufa nga tuzaala mu abakyala kye bagira ne bakitunulira nga tebakibalaba mu kiga ky'amaanyi bidagala bye tukozesa ebyekiddugavu nze jjajja wange yali amiranga mumbu okuzaala nze jjajja wange yali akozesanga kundi okuzaala munaye ezo mbi ngenda kutunulira mu kamera wano ebidagala bye tunywa ng'oli lubuto ebidagala bye tweteeka mu bukyala wansi munansonyiwa naye nze ndi musawo so I call a spade not a ebintu bye twenyoteza munnange ebintu ebyo bamuwa ebintu n'abiteeka mu beseni n'abituulamu okumala wiiki namba n'ebirenderuka bweti nga byavunda dda nga biwunya n'okuwunya naye ng'atuulamu ayambe mbu yeyambe asindike omwana busindisi nga talina buzibu ebintu ebyo bibaleeteramu infections oluusi abaana ne bafa n'ebennyini ne bafiira namu Alera nze nkiraba bwe nti badde oboolyawo bajjajjaffe babikozesa balina engeri gye baali balyamu engeri gye baali beera bangi abaafanga kati saawa zino muli kukitegeera nti abakyala bafa kuba baatubikkula ku maaso omuntu ajja kulaba nti oli afudde n'akapostinga ku TikTok n'akapostinga wa that's why you're seeing these things but they have been there. Seriously. Ate bali bafanga bubi nnyo naawe nga abakyala bazaalira ku migogo n'afire mu bitooke ne bajja ne baziika naye kubanga twali mu kutiya oba twali mu kaveera we didn't know anything outside naye nga those women used to die a lot bafanga nnyo n'okusinga ffe lwakuba tewaali nga bino bya mass media era kati nga newobeera ne information yo ogisigazanga gwe ng'ona abatwakojja yes naye right now abantu bagenda openinga amaaso kuba amasimu gajja omuntu agira bwati n'alaba ekintu ekiri happening e Kenya n'alaba ekintu naye nga kuva dda bajjajja baffe baafanga nnyo nga bazaala abaana baafanga nnyo ate more than these days naye it's because wali mwali temubiraba yes teze ebidagala babive bibi nnyo bibi olufuna olubuto agende w'omusawo oh my god esinjagala ompulirize kino n'abakyala abali kuno abagala okufuna embuto njagala bampulirize bw'obanga oyagala kufuna lubuto bannaye abasawo tetuli bajja bammwe tetuli bayeekera tetuli befriend us we have the information tulina nze newojja gyendi ng'oli mwavu otya newojja gyendi ng'oli biloni yasobola kubbako ssente nze era kyensiyandeeta ku mass media kuno kulabula abakyala bano kuba opening amaaso kumanya these things are there and they do exist bajje mu ddwaliro era nze nsimanya abanoonya n'agamba musawo nkole ntya njagala kufuna lubuto nkole ntya bannaye tulina engeri gye tubateekateeka n'ofuna olubuto n'oyitamu nga tolina na buzibu bw'ofunyemu nga tomize n'abidagala essere ebidagala byebabalimba mbu simanyi kunywa afune bisa biki ebyo byonna tebikola okuggyako okubatira abaana mu mbuto okuzaala omwana ng'akooye nnyo okuzaala omwana obutatuuse ebidagala bye munywa bifu bibi nnyo jjukira ebintu ebyo emumbu eyo omukadde gy'aba ategese ebeeramu ebidagala nga 100 ebidagala ebyo ebimu bibeeramu ebisa bisobola okuwa n'ebisangwa tonatuusa kulumwa bisobola okuttira omwana mu lubuto bazaala abaana nga abaana bayelo nnyo bali dipu yelo abamu batuuka okuzaala nga omwana afudde ne batuuka mu ddwaliro n'omugamba munnaye ekibumba kiwanya n'agamba nti nange jjajja yakimpa nti kye baakozesanga omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala exactly
let's tuveyo mweyo analogo mugundi yakola nange ngakikola bana ife tuli ready okusomesa tuli ready okuba information bana imulekero genda yes bajjajja babiringa ko lwakuba they didn't have the knowledge naye nze nkubulye Katonda yatonda omubiri gwaffe guno lwaki tokyebuuzangako nti wenfuna olubuto lwaki olubuto luzimba waliyo omusawo yenina omuganda agamba nti obafunye olubuto teka mu bino mirabwe ebiki sitama ku bino buuka then olubuto luzimba omwana akule that is God. Katonda yatuwa ng'amanyi bulungi ndi process y'okuzaala ino kubeerawo era ne tusaawo y'okuzaala wansi walina okugaziwa omwana akole ki ayite ne woba tolina kyomiza wadde neki ozaala omwana bulungi nnyo omanyi ekimenya baawo mulekere okumma abasajja sex mulekere okumma abasajja sex lubuto myezi 3 nze nvudde ku kitanda nze nange sikyasobola amagulu gannuma onaamenyesa ki omusajja yakumenya balina okusigala nga omusajja ne wakuvaako n'omugamba hani mpulira ebisa binnuma olina okuplayinga sex pack the last day omusajja yamenya simeni z'omusajja mulimu prostaglandin yetuyamba okufuna ebisa anti bwoba bano munange nga tamayani yamuzaalamu ate ajja musobya ate nabeeraawo nga talina alina kubeeraawo mwebyo fine abamu bafuna omukisa ne basindika tulina ne exercises zetubawa lwakuba batwewala tebatwagala naye nga bannaye mwagala abasawo kikulu nnyo it is so important beera omuntu yenna yetaaga omusawo bulamu wetagayo n'omusawo gwogenda okuyongamba naye musawo nafunyemu wana akantu akanuma nkoze nti si byakwejjanjaba munuma mumpe panadawo it is and that one is also another problem kibi nnyo okwewa eddagala ly'otamanyi exactly kibi nnyo jangu y'omusawo amanyi doozi gy'agenda okuwa abaana be muzaala abo nkubuulire abaana be mulaba ku kkubo obwo abalemu ku 10 atano is contributed by the mothers fa babireeta bennyini nozaala omwana nga talina ngalo talina bigere ali awo kitranka kyokka ng'ozadde bwa kino kyokka ayika amalusu akola fa babireeta 50%. Then the 30% basawo we bagireeta ogenza y'abasawo bano abali half baked tamanyi kuzaaza biki nakuleetera obuzibu then the 20% is by God olina chromosomes nafuna fu biki Katonda yakutonda olina obulemulemu naye percentage esinga fa bagireeta ebintu y'okubeera eyo we are responsible era oyinza okuba nga olina omwana omulemu nga gwa playing a part nene nnyo mu bulemu bw'omwana oyo oli kigambo otya Katonda do your part omusawo akole part ye yes tufune omwana omulamu because nawe wenyini ng'omuzadde omwana wo aba mulamu kikusanyusa ne gwobeerawo n'okola by'oyagala n'otunula eri